po jako akawuwo. Tusaba ensonga eno eteekebwe mu lwatu eya mayiro akenda eza Buganda. Gye buvuddeko omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yalambika ku nsonga y'okusoobumu obulondoozi mu mmotoka ssaako ne ppikipiki zonna nga buno bannannyini bidduka bino be balina okusasula ensimbi zonna ezeetaagisa ng'omu ku kaweefube ow'okumalawo obutemu mu ggwanga n'okusingira ddala obw'emmundu. Putting a digital monitor in every car and every piki. If you try to remove it, we shall see you and go for you. And the terrorists, please, I warn you, don't run. If we come, surrender. If you try to run, you are dead. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Paalamenti ababaka nga bakulembeddwamu omubaka wa Kimanya Honorable Abedi Bwanika wamu n'omubaka wa Buyikwe South Honorable Dr. Michael Philip Bayiga bagamba nti gavumenti evudde embwa weeyotera ate n'eddagonja waakalira kubanga obuma buno obulondoozi bweyagala bannayuganda okuteeka mmotoka zaabwe ko ne ppikipiki kuba kulinnyira ddembe lyabwe nga ne kampuni yaweereddwa omulimu guno bagikubyemu ebituli. Gavumenti bweyagala okuteeka mu mamotoka gaffe ne ppikipiki okusobola okubakettera wawe tubeera, okubakettera biki bye tukola, okubakettera oyingira ddi mu toyireeti, oyingira ddi ewaliirwa, tubuwakanyiza ddala kubanga tebuyina na tteeka lyonna mu Uganda eribukkiriza okukola ng'oggyeko nti ne kampuni eyafuniddwa okuleeta obuuma buno erina ebizibu ebinene Russia era n'endeeta gye baagireeta wano yababbi ba ssente abamaze abaagala okunyaga Uganda nga bulijjo bwe baginyaga. Ekikolwa ekyo kyokka si lwakubeera nga tekirina tteeka mu kisinziirwa ekikolwa tekirina businziiro bwa tteeka, ekyo kyenjagala okutegeeza. N'olwekyo tebalina tteeka mwe bakikolera, naye kivvoola n'ekitiibwa ky'omuntu. Odire Archbishop ng'oyo, odire pasita, odire imamu, odire mufuti, odire supreme mufti, odire omubaka wa parliament, kwegamba weefuule omufuule omuntu ow'okukettebwa buli kaseera. Mu kwogera kw'omukulembeze w'eggwanga okwakasembayo amasinzizo yagazizzaako envumbo ya nnaku nkaaga abaka bano kye bagamba nti si kya bwenkanya ng'akeedi n'emmolo biggule ate ng'eggwanga Uganda ko ne bannayuganda bitambulira ku Katonda. Sebo Pulezidenti Museveni nakulidde ng'ogamba bw'amasinzizo ojja gatunulamu nga wayisewo ennaku nkaaga. Ani akulira anyoyo atayagala Katonda? Katonda mwamukyayira kimu abawa obulamu nti n'abantu ogenda okumusinza nakyo mukikyaye? Oyagala kusigaza basamize bokka mu ggwanga lino? Oyagala kusigaza bantu bagenda mu masabo kuba kati amasabo maggule, naye amakanisa emizikiti mutuga nti abantu temwagala basabe. Ng'ensonga y'ettaka ekutte wansi ne waggulu okuva gavumenti lwe yasinya ku kukola ennongoosereza mu tteeka ly'ettaka n'okusingira ddala erya mayiro, ababaka bano bagamba nti wano ate abakulu basusse kubanga ebitundu ebirala ebitali mu Buganda abaayo ettaka lyabwe terikwatwako, nga nabwe kityo bano baliko omukuku gw'ebbaluwa gwe bawandiikidde minisita avunaanyizibwa ku by'ettaka okubaako ensonga za nnyonnyola. Njagala kujjukiza eggwanga lino nti mu ndagaano ya 1900 eya Buganda Agreement, Buganda yagibwako gutundutundu gwayo ogunene mayiro akenda ne zitwalibwa n'abakyala wa Bungereza ne zituumibwa Crown Land. Mayiro ezo akenda bwe twafuna independence zaakomawo mu Buganda n'ate era ne zitugibwako mu tteeka lya 1969 erya Public Land Act. Teriyo kitundu kyonna mu Uganda kyali kigiddwako ttaka lyakyo ekitundu nga kirambe kya mayiro 9. Ettaka lino liteekwa kuba ttaka ly'abantu ba Buganda. Olwaleero lijjuddeko abantu tetumanyi bo balifuna batya. Ebbaluwa eno emusaba ebyo Dr. Abedi Bwanika byayogeddeko. Era ebbaluwa eno tugenda kugibawa bannamawulire mwefuniremu kopi kituyamba okutuusa eddoboozi lyaffe eri abantu
era minisita bw'anaabeera ng'ayanukula ebbaluwa eno nammwe ajja kuba abaanukudde n'ensi ajja kuba ng'agyanukudde. Ndi Sarah Nandawula ku ABS TV Jakakawuwo. N'olwekyo mukulembeze w'eggwanga ekintu kino ekya kkanisa wawuubisibwa